COVID-19 kye kirwadde Omuganda kye yatuuma lumiimamawuggwe. Kikkirizibwa nti kireetebwa akawuka akasirikitu akayitira mu mpewo okuva ku muntu ayasimudde oba akolodde ne kayingira butereevu mu mubiri okunafuya amawuggwe. Obutafaanaganako nga ssenyiga mulala COVID-19 bw'otamwanguyira kumujjanjaba akyayinza okukkiriza ekaganga ne weebakira eringi. Kigambibwa nti ekirwadde kino kirumiimamawuggwe kyawamattuka eyo mu ggwanga lya China mu katale k'ebisolo akamu mu kibuga ekiyitibwa Wuhan. Ng'oggyeko okwasimula n'okukolola waliwo engeri endala nnyingi nnyo ekirwadde kino mwe kikwatira, ng'okusemberera akirina, okukwata waakutte oluvannyuma ne weekwata mu maaso, ku mumwa oba ku nnyindo. Olw'engeri ezo enkola ya tonsemberera, okunaaba engalo obutaweera n'okuteekako akakookolo akabikka omumwa n'ennyindo yagunjibwawo. Yadde nga kyatuumibwa COVID-19, ekigambo ekirambika erinnya ly'akawuka n'omwaka mwe kaalumbira ensi kiwanuuzibwa nti mu ggwanga ly'e China kyali kyabasenkenya dda okuva mu mwaka gwa 2018. Lumiimamawuggwe okutandika okwegirisiza mu ggwanga lya Uganda yazuulibwa mu mwezi gw'okusatu mu mwaka 2020. Minisitule y'ebyobulamu okuyita mu minisita Dr. Jane Aceng yalangirira okubalukawo kw'ekirwadde mu ggwanga oluvannyuma lw'okuzuula omusajja omusuubuzi eyali akakkalabiza emirimu gye Dubai okukomezebwawo wano ng'ebyembeera ye si birungi, ogenda okkeberwa ng'obubonero bwonna obulaga ekirwadde bwetobese mu ye, omuli omusujja gw'olutentezi, okukolola, okwasimula, okukaayirwa mu miro, okukulukuta kw'ennyindo n'okulemererwa okussa. Ekyokuddamu kya koyikoyi kasajja kampi kakuuma waka kirabika nga kyafunika oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'alangirira omuggalo gwa nnaku 14 ogwagendererwamu okukendeeza abantu okwesiiga akawuka, naye guno omuggalo gye bwatuuka eyo gwafuuka ekirooto eky'entiisa anti buli omukulembeze bwe yakomangawo ng'ayongeramu 14. Measure 1 is to prohibit all people-to-people movement by everybody, including those using their private vehicles, bodabodas, tukutukus, etc. The ban on the use of privately owned passenger vehicles will take effect from 2200 hours, which is 10 o'clock. Kiwanuuzibwa nti COVID-19 lwali lutalo lwa byanfuna olwasobolosessebbula emirimu gy'abasinga okubaleka nga tebalina mirimu, n'abalala nga beewuunaganya ng'embuzi ekubiddwa enkuba. COVID yampisa bubi nnyo, talina yadde ekikumi, n'abaana tebasoma. Era nabeeranga ne maali yange wonna nga wajjudde emaali ensawo nga mmeka ne kati sikyalina yadde lusuubula n'akamu. COVID yafuuka emmere y'okulumbe anti n'ataaka abaalya ng'ekikuba abasuubuzi kye kirina ewaabasumba. Kati kiri kimu ekinene ekyasinga okutukosaamu ng'obuulira naye ng'otunuulira kamera, tomanyi oba omuntu akulaba oba takulaba, tomanyi oba enjiri emunyumira oba temunyumira, tomanyi oba enjiri emukolera oba temukolera, naye omuntu aba mu kyaki wano bw'omugamba ekigambo n'akwanukula n'owulira kugamba owulira mulaalo kugenda maaso ekimu ku byatukosa nti obuulira birawuli otamanyi ali erudde mu mbeera ki. COVID-19 yatalaagira ddala ensi yonna nga bw'aba mukulembeze tuyinza kumuyita Nakyemalira kubanga mu kiseera kye we yabeererawo ng'endwadde endala tezikyawulikika kezibe nga zibadde zimanyiddwa amaanyi, yagendera ddala mu maaso okucunya abakadde n'abo abaasangibwa nga balinamu endwadde endala teyabaleka kye kimu. Wano ku lukalu lwa Africa abantu 8,714,336 be baalangirirwa okuba nga baakwatibwa ekirwadde ki COVID-19
ku abo kwafaako 1,498 ate bo 52,557 Mukama Katonda yazza bibye ne bawonawo. Mu Uganda mukka abantu 17,775 be baalangirirwa okuba abalwadde ku abo 3,626 be bakkirira ekakanga. Yadde nga Africa yali eteeberezebwa okubeera ng'ejja vaamu abafa bangi, si bwe kityo bwe kyali, kubanga wano Abafirika baayiga okweyotereza, okulya ebibala n'okukola physical exercise oba kiyite edduyiro, era kino kyayambako okukuuma omubiri nga mulamu era nga gusobola okulwanyisa akawuka kano yadde nga vaccine zaali tezinnajja. Kati awo nno abaakeekolera ne balya kamanye ng'enkoko emira ensanafu. Vincent Kasozi ku lwa Dream TV.